mulimu ebintu byenebuuza nti tukiyite ki kusuula obuvunanyizibwa n'obulekera omukyala oba ziba ssente nga ziganye kubanga tumanyi nti nno omwami alina okubeerawo ng'alabirira awaka watuukirira okujja okulya emmere ate omukyala gy'aguze ekyo nayo kibeera kyewuunyisaamu naye era kino kituwa ekyokuyiga nti omwami kabibe bitya kabigaane bitya fuba at least otetenkanye obeeko kyokola oli ku program omuntu w'abantu era ng'agenda musimi oba olina kyoteesoba kyowabula oba ng'olina omuntu ogwegala tukukyalize oteekemu ekigambo omuntu leka wakabanga oluvannyuma oweereze ku 8 leka wakabanga otuwe endowoozayo oluvannyuma oweereze ku 8 tukyalina omuntu w'abantu ono abadde akuzanyira emizannyo mingi ku stage nga oginyumirwa naye obadde okimanyi nti nno ekino nkyogere kale mukyala we bwe batyo ku mizigo okitegeera ekintu bwe kityo obadde okimumanyiko ng'omulaba ng'azannya emizannyo wali eri ku Bati Valley ku Freedom City ku Labonita n'ogamba bannaye omusajja anzannyidde ebyo byonna yabiyitamu si mulala ye Haj Abdallah Magombe. Haj tukyali naawe otugambye bwavu bubi nnyo 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 okumanyi siribwerabira waliwo olunaku lwali lwa Idi enkulu basalira ebiso ngewaka sina kye tugenda kulya ku Idi jukira abantu kumache bambadde amakanzu batambula takbira zigera zinyoka Allahu akbar Allahu akbar Allah ate olunze nva ate mukatale sina kyengenda kyenguzeyo wabula nnonya wa nkisa kyana gwe mmanyika ayinza okungamba kyangulire ekiwagu bawate nga sirina wadde 10 ngokola ki kwagamba sina mulimu era nga bannange bangamba niye Abdallah Zaki wasoma gwe yasoma wabulu ati emirimu nebanga kyatoli musiramu n'eddiini ogimanyi wali omusajja omuyangamba ati naye singa nze eddiini Abdallah Zaki gy'oyinanga nze njirina singa ndi mufuti singa nze ndi ku Supreme Council nemuga nti mbwobyera abasibu ebiri kati bwe ntuka katalawo ngenda okulaba saawa nga 4 basaala bawulira basaala jukira ndi musiraamu nze eddiini ngimanyi ko anagisoma hadisi nzimanyi buli kintu naye ng'obwavu bunkutte bunkunya waliwo omukyala omu yali mukyala mukadde hajjati ng'akola okatale naye nga mukadde n'amagulu gamuluma naye nga musuubuzi w'amatooke bagamuleeteraawo ngenda okulaba wabbali watudde nga waliwo enkota nnene eyengeddeko ebiwagu nga 3 nemugati hajjati nga walabye bano okusiba ettooke eryengedde liti nangamba nti si ttooke eyo mbidde nemugati bakuguziza embidde ati mune bansi b'embidde nemugati kati ogenda gikola otya nangati ati eyo ngenda gisuula ate waliwo ekyokukola nemugamba hajjati gimpe nangamba nti ogitwalewo nemugati ffe tulina kyenyinza ogikolamu tunagisogolamu omubisi nanga nti iyo naye nga nkota nnene ekoma kuno naye jjukira ndi musajja muvubuka ndi musajja olw'okutandika okusitulirangako ku Hajjati amatooke ogamujjidde ku mmotoka nga nasobola kukikola kubanga abeetisi nabalaba naye olabika naye wona emirimu wali oginyooma abeetikka batera kwambala biziina nebambala ebipale nga empale kunyooma mirimu saasobola ekyo nakigaana nze okwetikka ebintu nakigaana ate abavubuka abesimatinga nagaana okusula ebintu naye omulimu omulala gwe nagaana gwe gw'obutembeeyi kuba waliwo nalina akava mu vaaka ya senior 4 waliwo taata wange omu ng'atambuza butambaala bw'atunda bali mwaka gwa 82 kakati netugenda okubata waggulu Kampala Road ng'abantu basimbanga layini okusuubula obugatto buno bwetwabuyitanga buwokke bwa Adidas kati nangamba nti nankwasa obugatto zaali peya nga 5 nangamba ntambuze oluguudo lwonna lwenjagala naye atambuze tunasinkana olw'eggulu naye mba mbutadde ku kibegabega bwe nti ntambula ne batandika okugamba mutoolo leeta wano naye ngamba nti nze okumpita mutoolo leeta wano olwo Haji olimba naawe olabika oyinamuko olunkulu lutambala basajja baseeka bawalimu basajja tumanye eddiini yaffe ate nali ndi muyigiriza ewaffe ndi muyigiriza okuva mu ggombolo ewaffe ndi musajja muyivu naye musajja afuwa oluzungu ng'atika kati ntembeeya kati mbutembeeyi bunyuma luno ndowooza mwayi myaka gino naye luli kyali kizibu nnyo nga twematira naye nga weematira oli munaku sayina na sapatu nalina lugabire nazigulawo ku nabugabo lugabire kati oluwematiramu kyomu ng'olina lugabire nva mu famire etegerekeka naye nga nze nte mwavu obwavu bwannemerako baatukanga n'okumbuza tiguwa baaki nebanga tikutasamira bwekuletedde ekyo lubaali akukunya konze kankunye katonda eyamutonda yeyantonda naye sijja kusamira lubaali bakugamba nti bw'osamira leeta embuzi leeta endiga Haji emyaka gye wamala mu bwavu n'otetambulirako sisobola
Lwaki? Nze obulamu bwange bwonna ntya Allah wange okuva lentandika okusoma eddiini nagisoma ndi mwana muto from nursery nensoma ewaffe Butambala tusomye nnyo eddiini tolaba abamu kati okwonooneka soma Qur'an nentuuka n'okugamba nti tugifumbe nga ngimazeeko nensoma khutuba nga nze nsaaza abantu nze nga njazina ne ku muzikiti nsoma khutuba nsoma kimu nkisomye ng'ate bawula nti ngenze mushiriki mukwera tubalabye bangi Haji nange mbalaba nenga basi kisobola Mungu yantonda nenga nti mmala emyezi emeka okuja nga nyama njiridde mu lumbe oba ku mawuledi kakati ate bangamba nti leeta embuzi bangisaba embuzi oba endiga njitwale okusadda nsimanyi ngende mu lubaale nze amala banga nga siridde wadde akafika ennyama nkwate embuzi namba njigabire omusawo engamba haramu kangume Mungu yantonda waali Haji wabadde otubuulira oli omukyala bwamala omubuuza yamala nakkiriza nti yakkiriza nakwata omutayimbwa nemugati omutayimbwa guno ogulaba ngenda gukubetente omutwe nkutta ate nange nette kubanga nalinawo ejambya mu nsonda nemuga nti ngenda kutta ate nange nette basangemu mu nyumba muno emirambo egi okuja nga ombulidde amazima kubanga amazima ngamanyi mu dobi omuvuka gweyagala mumanyi naye kati gwoba omwogera omwagala oba onoomuleka ku bibiri erondako kimu omwagadde emirundi gyo emeka era ogenda mumuleka nanga nti ngenda kumuleka nemuga nti akwagadde emirundi emeka nakubuulira nangamba nti mingi katanzirike katokoleki gw'omwavu omwavu tabaako nakake kaliwa tabaako asobola okuba nakake naye nga si mukazi teri mukazi ayagala musajja mwavu oba naye yali abulwa jadda naga nti kanfe noono olwoyo gwokyali naye kati paka oyagenda nze abakazi bonna basinze okunvaako bonna banzituseko lwa bwavu okutuusa lwengagga wadde abasinze otegeeza ki nti buli gwe nawasanga bameka ogamba sigenda mu dazini dazini ogimanyi Haji be 12 nga bayigiriza ba Yesu oba ndi wakakati ndi wadda abakazi 12 buli omu ate nga mpasa musiraamu mpasa atali musiraamu omusiraamu nze neewoowa ate senza amahale ezirina era nga tonsaba amahale waba tutandike bulamu bupya omugambo ota tonsaba amahale kubanga ensina gyenja kujja sene wabuli tunaalya kangiye olwo weewoowa otya ngamba bugambi Mungu ondaba haki ino ngifunye toyina gatawaana ate wali mbagala sente haki okoze ki kambuuze oli wamuzaalamu omwana omu buli gwe wafunanga kubanga tulaba kale 11 buli omu olwo abaana obalabiriza ki gye wava oli mama Sara nga tagamba nti sene z'omwana kati ye bw'aba alina ab'eŋŋanda ze nga bamwagala bamuyambeko nze abange baagaana okunnyamba abafamire mwenva ate omwana omuzaalidde ani omwana obeera omuzaalidde ani kati nze nalinga sigamba nti kati njala kuzaala mwana ye yaŋŋamba nti ali lubuto gwe nga tokimanyi nti n'omukazi afuna olubuto omwavu amanya ebyo omwavu ebitabimanya omwavu wabula mubuulire nti ndi lubuto gyagenda kunywa ddagala era abaana abo basinga bonna benkugamba bonna baafa naye nga baafa measles butagemebwa nze nga ate nga nebuuza nti okugema eryana ndizadde ligimu nga bwondaba abaana bange babanga bagimu kyate kati omwana bamutwale okuva enamasuba otambule ogende erubaga oba ogende ensambya oba ogende ekibuli oba ogende wanti otutte mwana kumugemesa atali mulwadde naye omusujja gwamukwatangako nga bagamba amutwala mu ddwaliro nabanga ndi awo ng'akomyewo anonye ebbaafu nesuuka yeno suuka ki kujja kiza ebikubiro gomesa ezaakutuka nga kukisula twasulanga bubi era olumu yali atwala ekikopo nangamba nti katwala ekikopo kyanaafunamu kacaayi abatambuza mu ddwaliro mbanzigula kakabada bwe kati mufubutukamu omusota mu kikopo gwanzijira ku mukono bwe guti naye tegwambojja obwavu bubi ate nowenekireeta omusota bwavu jjukira ennyumba anti ennyumba y'omwavu ebamu mmesa ate omusota gwagala mmesa ennyumba yali tetuuka ate tiyatuuka nga tegwe naliraana yali sentala nakati yafa yali sentala ennamasubaawo ku katale naye nga buli mukinja gye yasse ennyama amuwaako ku nnyama twabanga tutudde bwe tuti nayina ensuwa yaffe ey'amazzi nga ye firiji yange ensuwa eyo buli wensenguka ngenda nayo Mungu nanyamba naye tayatika naye lumu omukyala oli bamubuuzanga ti owanti ennyama wafumbye kuyani nafumbye kuyawa mwalimu nafumbye kuyakyambadde nkwe kuyakyambadde neya mwalimu ennyama nga ebyabika abakinja bali ababuca bawa sentala ya bwereere
kati nga fete tina kitya tuli ku muwogo wa mutoninyira ekipapula kya mawuli kimukutteko kiti okukibembulako atoba ofiirwa kati oyuzaako katono muwogo akaawa ejjuni lya biwutta ne tubeera mirembe kyejo haji gyoli mu kunyumiza 79 naye tuba tutudde bwe tuti omutima ne gungamba ti ne banyimire mbagambe baliti banne mutuwe kweyefise ya mwalimu oba mutuwe kuyo naffe tuli bubi nenga ndikaŋŋume kati mukazi wange yalina nga teyesiga bizigo aliwa oyo gwe nkunyumiza ono mama Sara yalinga musiwufu okutisa we nagamba nti nzi mukazi wange anasiuka kufaana ati anyokako nevvu nengende waliwo mwanyinaze napa akazigo era sirikeerabira bakayita nga 4 times 4 nga kaliko 4 times 4 nenkamuleetera nga katono bwe kati nemuga nti bwomala okunaaba weesigeko ku kizigo kati aba amaze okunaaba yeesiga bwati ngenda okulanga neiba omukyala mu neiba agamba ani yesiza obuzigo obwalayisi obwo nesiriikirira mukazi waina ntunulira nange nemutunulira nemuga nti guma Mungu wali batugaggawaza tuli babulungi sijja kuyomba nabo kuba njabba kuba ate bansibe obula ogumya kanzire ku kyokugema abaana ekyakuganisa ngo bagema ka transport kano tunonya kyakulya nti ate muwasiza transport ate omwana atali mulwadde era okuva olwo ku baana abo bonna abanfaako nayiga balinga bameka 11 bonna bafa ate simanyi ntaana zaabwe gye ziri yesu maiya bwe kiri okujjako ayasembayo namuziika kololo mulimbo era eyanyamba okumutwalayo Amiru Dawula Seeka Kakeeto ng'akyali Nakasero Kristo Mungu bantushize mu kiseera kino kyotayinza kulowooza nti kati ndi bulungi ate Mungu n'alinnya Nattibwe pa okuva mu mwaka gwa 8 ndowooza abaana bafa nnyo mu 7 mugumwawo 82 Nindozo okuva mu 8 wabula omuntu wabeera omwavu buli kizibu kituukira ku ye 8 sidanga mukufiira n'okutuusa kati abaana kati bennyina bakulu olwo okubonaabona kwoyiseemu gino emizannyo giyingidde otya njiyingira mu 79 nga maliriza senior 4 jukira nasooka nawasa nga nsoma senior 2 haji wangi wawasa nga osoma senior 2 kuba biri wabadde otugamba obitunyumiza byali bya biseera myaka gya 79 n'emizannyo giyingira mu 79 mu kunoonya emirimu awo senior 4 sina kyakkola waliwo omulenzi omusajja kati ngera muyita mulenzi Bob Fred Mpima yali wa Nabugabo Theatre Stars kati ali London yagamba nti ebudala zaake simakula alina talent asobola okuba munakatemba alina ebigambo bingi naye nga nze mmanyi nti abazannyi mu S4 nga mmanyi nti abazannyi ebyo mbalabanga abantu benda babakola obugologoosi kubaffe twava mu kyalo waffe nga situlaba bantu bazannya bintu bifaanana bityo nengamba naye nnaku nakola kikamulega yingira katemba naye ng'osuubirayo ssente kwagala nga sikyategeera njala kuva waka kale katusooke tukoleko nsembe ali ku Bukedde TV tukyali ku program omuntu w'abantu gw'obadde ogamba nti ate ani oyo eyafiirwa abaana okumukumu ate n'aguma alla munaye n'amusobozesa okuba nga akyali manya Mungu amaanyi oyinza okumbuuza kati olinawo bameka kuba buli muntu yalowooza nti sikyalina mwana n'omu natuuka okubika n'enkoowa nga bwembaga nti omwana afudde bwe bandabanga nga nze nga kati afudde yaluwa bambaga nti ate abadde omukyala gundi paka kati ne bankoowa nga sikyagala nakubika kati oyina kati nyina banjera nyina 3 mu ali ku Bukedde TV katukomewo